Alien Sikini nkwegalidde ku myobusirusiru ne kabampaane n'obuwumba tuutu obujje Katonda. Alien Sikini sibanjogera ku radio kuno wakoze akabonero k'omusalaba noweefula Yesu w'endongo nti Katonda g'osinze etteeka erimufuga erisooka ndi Mukama Katonda wa bujja. Ozenga omwokinga Yesu waliwo yayogerako n'agamba Yesu simanyi bw'oba omusayi gwa Yesu alina azamwokinga nga ateeka sitaani waggulu. Luli kyagamba muze ndi mwana wa sitaani nkola bintu bya sitaani byakola ki? Alien Sikini Katonda kulaga busungu bwe. You are nothing. You are 0.0% okumanyira Katonda. Manyira abalala. Osobola okumanyira Museveni. No manyira Kyagulanyi. Osobola okumanyira Kabaka ali Katonda buveeko. Mpuliriza bye nkugamba. Katonda ye kabaka wa bakabaka. Ye president wa president. Yagaba omukka. Katonda ekimunyiiza ngo yagala kulaba obusungu bwe kumumookinga on that statement. Yafuna ekisiba ina agagoberezi gawumba tuutu ate ng'anyikuba so yago. Nti bw'okozi bw'okulanga ogobererwa ebisirusiru ebitategeera ebitalina magezi end up an idiot like that. Tonatuuka ku level ekwata kabonero ka musalaba kakolyako katemba. Ekyo kya busiru kya bugwagwa. That's why nagana agagoberera tegawesebwadde 15 lugogo wegaba gakwagala tegazze lugogo. Gabera ku social media negavulula endusu negafulula agamwa negatasobola kola negagamba nti omuyimbi waffe ono tuba tumwagala tumugaidinze tutya. Kati dalbe agamuwagira mwayose simanya kola kabonero ye tebakola Katonda tebamuteka mu kifaananyi kyonna Katonda tebamugattako kintu kirala kyonna Katonda muteka katemba yonna ekisooka alina omusango genda nga wana sitaani mu kamera ekintu ekinyiiza Katonda n'olaba obusungu bwe kumulowoozesa kuwana sitaani alina bakita biyasifame bakita atya biyasifame tumanyi lusungu ondabisa kolegi ekyo omwana kyakola bakiyita biyasifime bani nyamba blasphemy kitegeeza ki oyo blasphemy gokola ndayira amasima ga Katonda tasobola kumala bulungi nsi. Katonda ayinza okuba leeti naye akola ekintu mu kiseera ekituufu okulaba ng'odikira yininga lunaku maanyi ga Katonda. Nze simanyi abantu basinza sitaani gye bajja bwagazi ku sitaani. Sitaani talina mukwano. Sitaani yajja kutta kubba na kusikiriza. Gendera kuno ku busoga obukazi obuloga ennyo ku kyalo obuloga abantu ne bafa bwe businga obunaku. Sitaani asobola okuwa amaanyi agatta abantu n'atagaggawaza. Gendera nnyo abantu abali kuno ku busoga abagagga nga babijja mu sitaani tebalina mirembe. Omwavu asindika ekigaali n'atunda ebikajjo banasika kyapati ku kkubo ayina emirembe okusinga omugagga yajja mu kusaddaaka. Kyekikulaga nti sitaani talina ki? Naye okudde microphone ogambye nze ndi mwana wa sitaani mpagira sitaani ate oziseko omanyidde the holy cross of Jesus Christ osinikiddeko ebinyo n'ebigatto byo osinzira Katonda kuwaki tugambe kali wafudde mu ndongo nejjulaga Katonda tajja kuwerayo mukisa kuba ye Katonda agaba omukisa gw'ekibuga ye Katonda agaba omukisa gw'ekyalo ye Katonda agaba emikisa gyonna kwezi ngoliko okwagala kwa Katonda abika obubi bwaffe nze nsobola okukola program ne kasuku n'empemula abantu ne bandeka tebandeka nti maanyi gabba gye bandikola okubandika ekisa kya Katonda nti waliwo ebibi Katonda byasonyiwa ne beetakola ki kakati siwagira benzi siwagira babbi siwagira batemu naye ekintu okuvoola Katonda kisinga obwenzi kisinga obutemu kisinga obubbi kyekiri ekisinga mu nsi yonna okuvoola Katonda toddangamu gwe kivubuka gwe wa nothing to God total idiot kabampano nalina wakoma ogwo musalaba olina okuguwa ekitiibwa tosobola kwefuula Yesu mu bakomerereko kyo olina ki oba weegeratanyisa ne Katonda bafana yagamba bagandi Katonda waalaga gyali siddangamu kuwuliriza bafana kulaga nti bamuwalana mu ndongo nga Yesu okwegeraageranya okwefuula ne Yesu kibi kyokka yagamba musiraamu akuta omusalaba gw'abaprotestant n'abakatoliki n'abalokole agusanyidde kalooza abantu bamuwaana kabampande kyabulabe nnyo okuba ne kabampande ow'ekisifu ono omwana mumata musobola mugamba bigambo nze kambyogere bamusiruwale mayi tugira social media byasaba tebyagenze lugogo kwera mutwalo wadde 15 ne ku social media byasaba tuveeko byasabira ku social media byaganye ogenda okwera omutwalo lugogo kakati fujja okugamba nti bannange omuyimbi waffe tumwagala nnyo katugenda tumuwagire ne tumubuulire bili mu Photoshop bili mu kabampande nze kwezi ngambi sigenda kwogera kushoya mwana nenjogero hizo kuva mu studio naye sagala muntu azanyira kan nze sobola kusanga Kurani nenjizanyirako siri musiramu naye sobola nze olaba sobola kusanga Kurani nenjizanyirako sobola kusanga Vanjiri nenjizanyirako sobola kusanga Bible ne wano jefaananyiriza wadino kola ekintu ekijefaananyiriza never mock God oyogera kulaba obusungu bwa Katonda bino byogeranga bajjo ne mugera obusungu bwa Katonda bukyali ku 0.0 mujja kulaba obusungu obutuufu waluka bampano gemukola asuka bino bikadabe byasenda ku social media tebida future engeri birega mu endusu ngabisi wa social media sibachiza ngeri bigera mu kisawo ne bijjuza kwasi kozanyira ngakugwanga lyo muntu
tosanga ngo musoga novume gwanga lyeso tozanyira kubwaka baka ne bakabaka wabalulu tozanyira ku dini y'abantu ebintu bisabe tosinikira ngako binyo ompulira bulungi kwezi tozanyira nga ekisoka da musu tozanyira nga katonda mu dini yonna tozanyira nga kubwaka baka bonna kabwe bwaka baka obusemba yobunafu katonda ine ensonga lwaki abayalonda kabaka yonga yabakulembera nti katonda kyamutesa obwaka baka buno bwaki abazinga yakiraga kubaka baka Samwiri okutusa message ye bojja nomanyira kyabazinga oba omanyira katonda kubanga kyabazinga mubaka wa katonda ompulira bulungi kugamba nti katonda lwaki omuntu yene yeyita kabaka gwamu amaanyi kati DJ Michael yali wa amaanyi okusinga King Michael buno weyita king ekitiibwa ekyo katonda akiwa balondemu kabaka wa Buganda kabaka wa Busoga kabaka wa Bunyoro kabaka wa Batoro kabaka wa Balulu kabaka wa Bacholi bakabaka tuwesa bakabaka 10 mu Buganda bokabe bayina license okuva wa katonda okweyita bakingi nabantu bayina gwe bafuna bawo omulamu Zekabaka wangalenda ndi muwenda mutebi abadde mulwadde nga katonda amulaga ati zalina maanyi agakuwonya n'okujjawo ntaga maanyi katonda yagesigalisa n'agawako kabaka kyabazinga nze bwezija nenzivula kyabazinga amanzi vula katonda direct kakati sisobola kujja kwefaananyiza byabuwanga bya Busoga tuli ku mulembe ogusirwadde oguliko ebiwumba tutu ku social media ebyalemwa bisula njala Shibale myaka inate chegadanga lakija chuwagira. Tosobola kwata kabonero ka musaraba n'okekomererako. Ate kubaganda okwegadanga. Mbuliza je kugambe. Tosobola kwata kabonero n'owekomera n'owefula Yesu. That is an awkward idiotic moment kya busiru ne katonda munyivu. Era bujja kulaje bigenda okukira. Nso yomwana mwagala. Sigambe sigenda kuba shoye. Naye ate bwakola ekyo busiru ennyo. Nkyogerako. Sisobola kulanga bavule. Wanga musaraba guli president wa Katoliki. Omusaraba guli presenting obulokole omusaraba guli presenting obu Seventh Day omusaraba guli presenting aba Protestant n'obulokozi bonna tosobola kwata musaraba gw'abanno n'ogukolerako katemba mpuliriza abagwaga olukumi tebalina mugaso okusinga omugezi ki omuntu tosobola gaba mwana yo BS family tebamukola kibi tebavula katonda kubanga badde nga ku TV kuzigala kisinga agent wa Satan kati tegaza Satan yamutumye kunafu ya musaraba the Beatles mugende muteekemu ku Google people who have been mocking God gye batuuse kati ze wazija kule diresi buli ya mwana oyo nsobize bine bwagize bisigala nga bine gaga mwana gayirungi ati bye bitamwagala ekintu kuvola katonda kwese kintu kuvola katonda kintu kibi kwese njagala mwena ndi kule njagala mulaba mwana oyo jana amalira Sitani akuwamuka chance wano myaka 2 gumu no banga wakabi naye nga ekikulu mu nsi omaze otya ensi mu Bayibuli Mukama yaga ndi Mukama katonda wa bujja towesinzanga ekintu ekirala wendi kabe musiramu Allah tamwongerako era bwokola amazambi bana basamize tebakiriza mu busiramu obusiramu tebukiriza kuloga tebakiriza abamashede obafere obusiramu obutufu tebukiriza kuba kitabo omuntu alina obuyinza ali omu Allah subhanahu wa ta'ala oyo mu busiramu mu bulokole mu bukatoliki katonda tebamwongera mu kantu konna kwese ne bwofuna bufinyi kirobozo ng'obuusa katonda mutima go era oboyo nonye kakati go kwato to musalamu mwana we yafira noje ne weteka kuna gagato gagawunya noje ne wekomera mu bakome ani awala nali sikini mu ndongo ankubuzi ani awala nali eni mu ndongo ani awala nali eni danze mpara nali eni wali omuntu ategera izo kwa nali eni osobola kwa omuntu ategera ka ndongo ki Seria mukatogambo ta mbankomera mubampo buli abadala gakabonero mbuye Yesu wendongo ekigambo ko ita Yesu wendongo kikolimo ekyo kikolimo tamugenda nabuli ajechu wagide mutima agenda gabana ku kikolimo omanyiga na amasima gebuziba ge mutagamba abantu ngesegwawo oloko mwagala kapampane wa social media gegase Uganda oli mutu ufinye gana amasima gitu bagamba gegase Uganda era genda kulaba jagenda okumalira nsokera ddalo bebaza mwenna abakoze kye mukoze wiki ewedde era njagala babulira ensolo ku kizigo kweri amina kwezi kimanyi tuyagala kyagula kunogera ku mwebazaako webaza kyagula nyikule dino mugaye kyagula nyiwe bale ngobulire sigenda kola program gato kyogedde kyogera kwezi kyogere ate mwebaza kikesimanyi webaza kyagula nyiwe baza mugisha muntu wendaga ngenda wabongo kasibiri byabali yeni bya nebaza abali mu supreme gamba ati nebaza abakulembeze bo opposition nga bakulembeddwa kyagula nebaza Elias Lukwago opposition nga bakulembeddwa kyagula gamba nebaza abakulembeze bo opposition kwezi sijja kikola oja kikola oli ku mazima oli ku bufere oli ku mazima oyine myaka emeka kwezi mukama yako ndibukyenda sebo kopita kuzayi oyine myaka 9 opposition yakoze ki yabadde inokola bati yakikoze anye kikoze yageze kyagulanye ne nupu bakoze ki badi bayinokola bati bakikoze buli omu yagezeza agaba jagala ndaga abantu bali ku program kyagulanye yakoze sigala jagala oyina kwezi kyagulanye mutima mubi oba bulyo yogera mazima kati jagala mwebezi kwezi kwezi sagala Museveni ne Museveni bwakola ekirungi nga president Museveni webale a professional journalist like you chenkusubiramu njagala ogambe ndi kyagulanya nti njagala ogambe ndi kyagulanye ne nupu
n'aba opposition bamwe bali kulembera lutalo lwakulwanira Dr. Besigye ekyo kyokyogera nga kola program opposition ndebaza bakulembeddwa leader of opposition yani bakulembeddwa Joel Senyonyi kati ani mukama wa Joel Senyonyi ne kasajja gwa cyo kweka mazima mu kasajja gwa byo n'omutima omubi oba sijja ku radio nzija ani leader of opposition oyagala okyebaze Joel Senyonyi mukama we ekyo nebaza tutogende ku kitogera ku Besigye nzijogera ku Besigye togera ku Besigye togera ku ani abatadde mu momentum ngandi ngenda kusomesa we tulaga togera ku ani ayo soko yogera statement yo kati program ekomewa sijja komyawo kati jagenda maso njagala oyigende professional journalist omuntu bakole ekirungi bamwebaza kati nakitegedde soko kinsoma kale kankusomese okiriza togenda kwebaza kankusomeseza ndakwebaza his excellence Kyagulanyi nga wakaita sawa 2 nga tuvudde ku program nakola video demanding Besigye era omuliro his excellence Kyagulanyi bwe yakuma bye bibala bya Besigye mu kooti kwe kumutwala wa mu kooti ne twebaza opposition ya Uganda nti ngekulembeddwa Kyagulanyi Joel Senyonyi Lewis Longoya Elias Lukwago Medad Lubega Segona mwalaga obumu Jeno Mugisha muntu ne Winnie Byanyima kwezi ku myaka 5 joyina Kyagulanyi okutuuza Winnie Byanyima n'atuuza Mugisha muntu mwabatamanyi ku radio yali first former army commander w'eggwanga Uganda is the most respected general yali CDF w'eggwanga kalonjaga kugula obongo kazeyigodde mu amagezi Kyagulanyi yali omuyayi yakwataga akagoma ka Lubendera eyatundanga ensenene gwe balabanga omuyaga mukata mugulu yatambuza ba Mugisha muntu ba Winnie Kiza be Dr. Elias Lukwago bonabe mubadde mutya mu Uganda oyo Winnie Byanyima muhima kiriza ganda bahima bematira abaganda batubanga embizi naye yagenze ku Nuupu she felt at home Kyagulanyi okutambuza Winnie Byanyima n'agenda ku Nuupu that was an achievement and a great success for life Kyagulanyi ne bwakomaho oyo Winnie Byanyima yomu ku Museveni mukazi basinga okutya abasirikale baba wana muhozi baba wana kwate ku Winnie Byanyima alabe naye bwe yatuse wa Kyagulanyi she felt at home yakutte n'omuzindalo n'agukwasa Kyagulanyi mu bantu abaleta Uganda ne Museveni amanyi the role of Winnie Byanyima family. You cannot separate Museveni and Winnie Byanyima. Naye okumanya ati Winnie Byanyima ndi Kyagulanyi ono omukisa gye muli mwaba wakana ne Museveni tajja kuvaako muli bawumba tutu ndi olaba ba Winnie Byanyima mpuliriza Winnie Byanyima bwe yatuuse ku kitebe kya Nuupu n'ayogera ebyama statement ya Winnie Byanyima gye yayogedde yagambye nti taata wa baakuba omukazi ku kkubo njogera nzibiridde ndi moyo sinate bande baku TV bandali gamba abatonda bakoledde ta Museveni baakuba omukyala ku kkubo abasirikale ng'agenda kufa taata wange n'abuuza n'atuma muganda wange Bernard yafa tigenda olabandi gwe bakubye ku kkubo taba maama wa Museveni kuba Muzeeyi Byanyima yayagalanga nnyo Museveni yamukuzanga mwana we njagala kuinterpretingira message ya Winnie Byanyima n'agamba ati ne baleeta omukyala nga ye maama wa Museveni ne tumujjanjaba okumala emyaka 2 kitundu Jerusalem sayina jana yebaza taata n'atwala maama wani n'atwala maama wa kati message yabadde ekulaga nti olaba Museveni atulugunya ffe abaamukuza abaatasa ne maama we gwe nnyina embikwezi afaanana nga Kapa Museveni akwagaza ki yabadde abalaga nti Museveni tasiima Museveni tajjukira Museveni talina mukwano Museveni talina kibayita ubuntu kitegeeza ki obuntu bulamu kyekyabadde behind Winnie Byanyima message n'agamba olaba ffe abaamukuza ababeranga ne maama we atubonyabonya katugwe masikini kwezi emesi yabadde genda wodda ile tugwe masikini atakkiriza ate ekyukakyuka esobola okujja nti olaba yerabira ffe aba family because they are one family abamulera nova kwekyo n'agamba olaba Dr. Besigye amanyi president bwe yakula eyamujanjabanga mu nsiko eyamubeererangawo eyataasa obulamu bwe gwe kibajje ekyasama obwasami ku radio yekyabadde message njagala osomesa abantu zirajjagula abantu maaso nze simanyi bagenda mala ku nsi neze nagamye nkolera moyo mutukuvu nkolera Katonda siteka mukaba apana kakati olaba omusajja yajjanja omusajja fenga ne family yaffe yakuza Museveni n'abaana be yali dokita yamusanga Nairobi nafuna $10,000 n'amugamba gamba ne bagenda mu nsiko ne balwana najjanja ba Jerusalem mikolo gina bagikuba ali luzira Winnie Byanyima yabadde akolaga gwe mu Uganda apuliriza ti Museveni mubi olaba asiba yakola nabo olaba yerabira Kategaya yafavuga primo kiki yafavuga primo olaba yerabira ffe abaamukuza. It was a great message. It was a great loss. Kyemanyi Museveni gyali mu kisenga akaba amasiga because omukazi yamubikudde obubiwe n'omutima gwe era gwe atalina magezi ampuliriza ku radio nga toyigira ku Winnie Byanyima baakulaze nti Museveni is a user target worker exploiter omuntu atalina kabuntu
Ani mukwano kwa Museveni. Talina mukwano. Era omusirikale yenna ali mu office ya Museveni ng'osavinga interest za Museveni bukukeeredde. Omuntu wa government yenna ali mu office ya Museveni ng'osavinga interest za Museveni bukukeeredde. Nti bakulaze fe abamujjanjaba mu nsiko. Fe abamukuza tubonaabona nga tuli luzira bamutaddeko emisango kati gwe kafunyire Bugali butaka waliwo omusirikale ayinza okusavinga Museveni okusinga Besigye. Waliwo omuntu ayinza okusavinga Museveni okusinga family ya Winnie Byanyima. Kakati kikulaga ki nayizeemu ebintu bibiri nti buli kimu kisoboka nti Kyagulanyi atambuza Winnie Byanyima ne Mugisha muntu ekyali ekiyaya nga kibajjo nga bakiraba ng'ekinyi kyenjaga sawa zino nga abantu bonna bali ku kirabo kya Nuupu gye balipotinga sera eri abadedikota nga gye balipotinga oza abasajja betuti aba UN ompulya bulungi abagenda international balipotinga ku Nuupu. That is a great achievement in life. Kwezi yagala Kyagulanyi mugane he achieved a lot. Nakulaga nti gwakyali nakotima akagala Museveni olaba yefulira Besigye ne mukazi Winnie Byanyima nga tugenda kutuka kukota ku bintu byamu badala ga serving officers ba military bonna basavinga kubanga tugambe Besigye yali muyekera nga bagamba nti yali yagala kutta Museveni nga bakola ki sisi bali Besigye asobola kola suicide mission hiyo na ne bamanya nga wakasiba ku Kyagulanyi emundu nga buli gwokwata musibako ekizibu kya government eno tewolerezeka. Government netambuliza nya abantu mu bulimba public yajijjamu Besigye bakuwayiriza nga wakakwata Kyagulanyi aluwa nogamba nti Kyagulanyi ayine mundu ne mundu tozileta mu court na visibiti nokuba Kyagulanyi ayine mundu nga tozina banakiriza bati andi Besigye yabadagenda kulya mulukwe era yabadagenda kutta nti ye propaganda yajitamya public tayina kintu kyekati gambe Besigye agenda kutta Besigye yo mukwate muteke kwa usale city oyiwe wamaje abere mu nyumba ye kakati okumanya ka NRM muyagwa chebakola kikyamena abakozi ba government bonna bagamba nabo befulidde Besigye ze permanent secretary ensala kanzibe ekyenzibe enkole ki olaba basibye Winnie Byanyima yakuza Museveni kati nze kikajjo wabwe enzani kanzibe ekyenzibe enkole ki nti okumanya government ne yagwa ekyo kyenyini kyebakola kikikyaya n'abagiweereza bennyini kyebaita kicking of a dying horse nti engeri gy'oturiitingamu bakomuleti be mwali nabo mu nsiko nabana abakwata naye omuntu yennyini yakwata Besigye awulira ennaku mu mutima n'omuntu yennyini ajja n'akwata babajja awulira ennaku mu mutima kubanga basavinga the devil they don't know nti Besigye yali political commissioner be bamu ku baakola amateeka nakino mukitegeremu abali mu buyinza nti amama Mbabazi bamukwata muteeka lyakwata public order management bill amama Mbabazi n'abuuza yamukwata n'abuuza banne tukoze musango ki omuyambi wa mama Mbabazi n'amugamba ati neteeka gwe waliisa nze alijjukira nti yakola ki ne Besigye oyo bamugamba kedda nga bakyakola constitution kubanga yali chief political commissioner ne bamugamba nti omuntu tabeera mu komera kusoka ssaawa 48 Besigye netenefunza baleke kuteeka nelikola ki kati lyo lyamukutte nti gwali mu buyinza atulugunya Kyagulanyi atulugunya Besigye mwabakola amateeka mukamuno gagenda kubakwata era nkyogera ku ledi eno Museveni buli teeka bali mukola teeka lya kuzayo kooti y'amagye parliament eri mukola teeka kuzayo teeka naye ndayira amazima teeka ligenda kusoka kwata BNRM simanyi lwaki bantu mwe temuyiga nga mama Mbabazi teeka lyakamukwata nga Besigye teeka limukutte ate bali mukuleta teeka ly'amagye kubanga they are serving Museveni's interest mukatula mugula ebintu byensi bikyuka busobola okugenda ku Matakwezi nga Museveni yeteeka limukutte ate Museveni tagenda kufa agenda kola ku bikolobero byakoze abantu era kana akalowoozo kagenda eri opposition Kyagulanyi mwakoze ekintu ekirungi ne mwegatta naye temukoba mukwegatta kubanja Besigye mwegattire ddala abantu bakoye kasasiro wa opposition Kyagulanyi mutuule naye mwatudde temweteekako bantu ti Lukwago tumutaddeko omuntu ti Ssemugi tumutaddeko omuntu osobola okukola agenda egamba nti Kyagulanyi jankuba president Lukwago jankuba lord mayor Ssemugi jankuba ekira opposition kyobala Sseggona yakomyewo ate nategedde ekirala nti bano abantu ab'amasuuti tubeetaaga Sseggona Lukwago bakomesawo ekitiibwa ky'abama kakati mu butuufu ate tuli bamize Sagala Sseggona kata nayinza okuvuganya Sseggona mutuufu abantu bakola banga oli zolo Kyagulanyi wa Sseggona kati Kyagulanyi yaswala kakati golaba nti asobola okujja mu ngato z'omusajja abasajja batapuse kooti y'amagye nevaawo kwegamba eggwanga nalirabi bulijjo ziza bagira bafuutu bigere nnyo kuno nakyuse Sseggona Lukwago banjagaza abantu ab'amasuuki nategedde Museveni abantu b'amasuuki abatya Sseggona yatapuse etteeka mu kooti ne musonyiwa bye yali ankoze byonna kati mpagira Sseggona akomewo era sekatagiza nava mu Nuupu nalabi yetaaga abantu abagiweesa ekitiibwa omusajja abadde mu kooti n'achallenging omulabuzi
nga waluka gawaabwe bajje waabwe njakuma kogera ku Royal Radio namugamba under constitution kyakyanzizayo kusomera okusoma under constitution act clause 9 this court is not mandated to remand or to bail someone under this clause nga bajjo ndyangazi manyi ate byafuna bimanyi wapati bya business kaka tukirize tugane segonari waggulu Kyagulanyi ali waggulu Lukwago ali waggulu opposition bwe netambula bwe nabo balinga be balo bajja kupita nakubiringa byawukanye Kyagulanyi okiriza kintu ekyo kiwatandise kudda mabega Kyagulanyi nkwegalide njagala kakiripu kano bakakuwe but the first of opposition isonyiwa nagamba Kyagulanyi kikusumbwa butasonyiwa sokola ki oteleze opposition nga bwagitereze kati opposition yeri waggulu to make matters worse mukatonda mukakino kakyogere Kyagulanyi ye president wa Uganda omutuvu mbuza nti akiriza sobola ngako program mbambude ku microphone kati ngolentya njagala kusomesa no wendaga nkolentya kusomesa tosomesa bawuliriza okumanya Kyagulanyi ye president w'eggwanga lya Uganda ompulya bulungi yakutte government n'agitega mu katego kayo ya setting a pace government kwetambulira kyayagala kyagikozesa bane gwa tugende wompola mbegedi wanatategeera akiveemu kanjogere mpola olunaku lwe bakola parade ku Nuupu nali wano ku Sunday ewedde nembaga nti Kyagulanyi kyayagala government gwa mugabuli government yagudde mu gabuli ya Nuupu eno government kyalimu bagezi yezimba opposition mukatonda muggulu omuntu yenna government yetagayo abaana abato abagezi Kyagulanyi ogenda ku parade eyo ne bambala ebyambalo bya red ne bakoba enyiri byonna byonna yali ayagala government ekole kino kyekola lwaki muyita president nti ya setting a pace government ya Museveni kwetambulira nti lwaki ya setting a pace nti bwe yava ku parade yafanya nti bagenda kukwata abaana government negwa mugabira nekwata ki government yakutte Gaddafi yakutama ebyokulonda abantu abali ku parade nga boogera na byabwe olinaayita mukyaka we mpuliriza n'abakanga mu bukanzi mukatona mugulu bali mu kuyola buli mwana ongabula nti Kyagulanyi siye president kitegeeza Kyagulanyi asula mu bwongo bwa Museveni Kyagulanyi kiroto kya ntiisa eri Museveni kati kakubulire obutamanya bw'abasajja bano tebamanyi nti be bazimba opposition buli lwokwata Chairman Nyanzi n'omuteeka mu kkomera afuna sympathy buli lwokwata Besigye abantu badde bamuvaako buli lwokwata Besigye n'omutulugunya Besigye adda waggulu ani abazimbe si government buli lwokwata General Gaddafi n'okwata abaana b'ebyokulonda amawone gakuba nti bakutte government nanagitegeerera okimanyi nti bedde government eno yafaako kakati eyo parade yakolebwa kusula government mu katego Kyagulanyi yasudde Museveni mu katego wamwagala government tekyalimu ba think tankers bonna abalimu tebalina kibamanyi buli lwotulugunya omuntu concept yegamba Uganda bonna babeera saidi yaabo omuntu anyigirizibwa nagamba saawa zino Kyagulanyi nakira nawangula obukulembeze nasiba Museveni ate abantu baddayo wa Museveni bino gano magezi temusobola gafuna eno program tosobola gifuna ku radio yonna tosobola kufuna program eno ku radio eno program eriyo kama Uganda nti buya logiki wanotegedde obate tontegedde golwawo okutegeera gwe mu batutu nti bokeera nga gwe Kyagulanyi no wangula nga gwe president no siba Museveni n'omutulugunya nga batulugunya Besigye ate population edda wa Museveni bakola bangu omubi kakati okumanya government eno yasiimuuka kakati okutte Kyagulanyi oyina Besigye mu kkomera oyongeddeko Nyanzi oyongeddeko Gaddafi oyongeddeko abakakiko kati kubonnaani abakolera opposition kitegeeza Kyagulanyi alina government entuufu opposition ye government Kyagulanyi alina obukodyo 10 okusula government eno mu ggabo era neewuunye no government kyalina abantu bagezi yeetaaga kuvaako yagwadda kakati kwezi mu butategeerabo nkubye ekipaledi kyange mpuliriza nkubye ekipaledi nyamba jukkiriza gana ebintu ku constitution tebiriyo ekintu kyonna ekyeggwanga kirina okubaamu court of arm twakula tusoma kibaika court of arm ekintu kyonna okubanga kiri registered nti kyaggwanga kirina okubaako ŋŋaali njagala odaga ekyambalo kya Nuupu kiriko court of arm kuba court of arm eri gazetted under the constitution ndi kabonero kaggwanga kati njambala ekikofiro kyange n'ekikofira kyange nakijjamu owino nzize nkoze ekipaledi kyange ky'essomero batandise kwata creating opposition sympathy kiriza kana opposition badi yakenderamu amaanyi emabega government yegiziza waggulu omanyi ekiziza opposition waggulu kukwata Besigye n'omusibire tuzira kukwata Chairman Nyanzi kukwata abaana ba Kyagulanyi abakola ebyabwe lwaki naga Besigye akogera kwali enisikini tali enisikini akola bibye oba si yamusaze tebikwata ko yasaze ye kakati government ya Museveni kulaga nti kyalina kiddako kujisuula mugabo eraga nti ntiitiizi nnyo yagwadda
kati abana bakuba kipalindi kyawe n'obaleka gavumenti ebadde evaako ki kati kankwena kano topapa genda mu bulango bwe mbasomesa ndeka kankwena kano okumanya Museveni yatidde nnyo wendabira gavumenti nze ndi mugazi mu basiru onteekangamu nze nawe nkola programu z'obusiru mba nesiriwaza bwesiriwaza okumanya baatidde bakutte ogwana gweyita ku Juma gwa Bobby ne gukola video ne bugamba buli wosanga weni ali mu mutemeeteme n'ekyo kyabulabe nnyo nene si kyabulabe gavumenti egenda nekwata abana nga talina kyebavunaana nereetayo ebyana byabwe okusiga Kyagulanyi ekifaananyi nti mutemu ndiga bwotwala Kyagulanyi mu kkooti bagaddafe nga talina kyemuvunaana olina okuleta bakwezi ogula kwezi nayambala ebintu bya red neyefuula ow'enkyukakyuka najja n'akola ebikolwa ebya violent ogwo gwana guyamba kulaga Museveni mu international community nti bano benkwata batemu baagala kutta NRM teri muntu ayagala nkyukakyuka ayagala buyinza ayinza kweta genocide kubanga bweta genocide abantu bogenda kufuga baluwa omuntu ayagala obuyinza yegatanga bolaba Kyagulanyi bwe yakoze nayita bawini byanyima nayita bamugisha muntu okula bulungi ne bagabana ne balaga ekifaananyi opposition omuntu yena bwe munalaba atambuza message nti temoweni ale moyo wa Museveni oyo wa Museveni munsiko kati kankulagera wakigwa manti wa Museveni ne bontwala mu kooti munsiko babange emmere ya jjajja wange nakimuga bawayiriza gavumenti y'Obote nina jjajja eruweero erukomera nakimuluusi yanyumiza nti Museveni yajjanga nabba emmere ewaka ewaffe nga bawayiriza gavumenti y'Obote kati Museveni asooteka wangu gasuudi n'ateka wangu Juma gwa Bobby nga gefuna aga struggle nga n'atagamba kubanga jjukira bw'otwala Kyagulanyi mu kkooti omuvunaana ki ogera mufuna nti yakuya paredi nali mu mmundu paredi tabadde muwadde akasaale bw'okwata kino Gaddafi omuvunaana ki musanze na mmundu omusanze na kyambalo ky'amagye ekyaddala nabo balaba nti babakwatira byabugende ne balina okulaga obujulizi kandi bino bisuudi babikozesa nga bujulizi kutta kifaananyi kya struggle nti Kyagulanyi muyeekera ayagala kutema abenjani tasobola Kyagulanyi ayagala abantu kubanga Kyagulanyi amanyi bwajja mu ntebe abenjani bennyini agenda kukola nabo agenda kufuga nabo tesobola kuteeka mu mesi teri muntu alina mesi nga mutubatema ebyo byakiyaazi byakifere kati abo Museveni yakola siyaasa oyo Museveni badde nkugamba yakyayisa gavumenti y'Obote yajjanga nabba Lubonde nagamba gavumenti y'Obote babbi najja ne bakwata abakazi nagamba gavumenti y'Obote mugiraba babi kati yo siyaasa wa munsiko eruweero obukodyo bwabwe bakwambaza ekintu nga NUP era wegendereza nnyo buno ababira ku internet abasama ffe tuli bankyukakyuka tuli bastroke bakolera Museveni buli muntu atakola kintu kigatta bantu kintu kyagala ntebege kubanga ogenda mu buyinza kwezi opposition yokasi yakutwala muki abenyale mu banja abakowa embeera embi mbadde obusogo omusajja bwenyale mu bwambala ebigoye ebikadde omuntu nayambala ekikola nga t-shirt kakati Museveni alaba nti n'omwana amuzanye kazannyo kanaye ku magezi galina amatu n'ag'omu nsiko n'agamba nange Kyagulanyi ono kamuteekemu ebimbega ne babatuulamu kamuteekemu ebyana nga bimufaanana bwina bikwata mu kkooti nja kuleta akatyambaako akalaga nti olaba bwadde agala kutema abenyale olaba suudi ya gavumenti muteme baladisi nti mwokye ofiisi z'abaladisi kati obujulizi buyamba Museveni ku international community kufuna buyambi kulaga nti bano sibakwatira bwereere balina ebikolwa ebibi yalaga nti aziyiza buyeekera obutaliiwo era mwegendereze nnyo mwabayita abannuupu mwegendereze nnyo omuntu ayeefuula ayagala nnyo struggle ng'ayagala kuyiwa musaayi kuba ne mukama waabe Kyagulanyi abagamba we are non-violent we are nani lwaki okuma omuliro mu bantu beteme toli mu struggle okola bigendero bya Museveni mu magezi we are wira akagambo kano Kyagulanyi buli wakwatagaza agamba we are non-violent gwe lwaki atoleta ebintu bya violence ate nga jjega okkiriza ogane kwezi Museveni is the father of violence ana kyetuze ku seta hayi mutaata watu yakimye milioni 2 bannanga abazadde nkiddamu abazadde temuddamu kuza byana nga mubisiriwazi nsiba njogera ekintu kino ne munyiiga omwana ava kusoma mawulire wano wemberedde wano wabweru bw'omwana yeetuze olw'okuba taata we yamumye milioni 2 omwana omutasoma engeri gye mukuzizaamu abaana okubalaga nti ensi nyangu ya busiru omwana banne bagenda kusoma tomutwalirawo kusoma lisawo wiiki omugambi yonna banoonya ssente zibula bonna ogenda kusomero n'ozoonoona gwomanyi ku myaka 2 tandika okulaga omwana ensi kuba ojja kukeera ku makyofe oleke gakoni oleke gakondo mwe basingo mazaazi mwe abakuza abaana bamwe nga bakatonda singo mazaazi mulekerewo okwolona abaana waliwo omuntu nga takuba ku mwana muggo nze nno omwana yali afuka kulina mukuba emiggo kati n'amagezi gajja omwana omutalina kufuka ku buliri nze ku myaka 3 nali sifuka ku buliri kati kandi nkyovulaba nga okaddiye era oliwo oti okaddiye olukawuga nze ne bwe situukayo alize wenkaddiwanga kwezi ate Katonda antutaasinga alize wenkaddiwanga kwezi ate ongange sijja tuukayo era Katonda bwandaba nga ngenda kufa nga ntegeeranga ggwe antwale kati Katonda ndi ku leediyo nga nkikakasa okungaddiya nga ntegeeranga kwezi ntwala
Bwatasima. Kweza atasima. Kyagulanyi bwakula ekirungi so bagamba nti yakoze ekirungi. Nze Museveni obo akola ekirungi kati Museveni yakoze ekirungi no yakoze ekirungi. Natandika ddyo okwagira Kyagulanyi ne Museveni. Nze ndi munnamawulire mbizigi. Siwagira Museveni siwagira. Owagira Museveni kwezi. Tosiima. Kakati mbadde ngamba abazadde. Omwana bw'oba omuyina tomukola kyejo. Okwagala simanyi amanya bazadde bena kuzibaita okwagala ndio mutakuba mwana afikira abagenyi avuma abantu omuleke kibaita love eyo teba love kwa busiku kibaita love omwana kwe kumukuba ngo yagala afuko omuntu w'amaanyi mu maaso omwana kumugamba konsobiye naye abazadde bena kuziba bamanyi kwezi ndio mwana bomukola ekyejo naje nalinya ku bagenyi ku mutwe nzolo we nakyala ke wa minister omo omwana nakakuba akana ke nenkasuna kyatwawula ne minister oyo nzakala mbakali kagala kujja kumfukira nenkasuna nakasuna olugundi wano wansi oluliba naluka nendusuna nekatakaddamu kumanyira abantu kakwano kange nnyo Kampita uncle. But uncle, you beat me because you are stupid. Zomana mugamba sagala busiru. Abazadde mba mukuza abaana. Temuba kuza abaana basiru. Omwana mukuze ngo mulaga future. Nika to mwana omusajja yafudde omwana omuto. Yesu no pocket man agenda gula ki? Milioni 2 zonna zaki. Kana gulo gwano gwavuga ennyonyi, ogwali kola iti school gwasemba. Guno gwano ogwagira mu nnyonyi. Ebyana by'abagagga bibera biferi nnyo lwakwati bikola biroze ensinyangu ebyana ebyo byemukuzana simanyi baga KFC chicken chips bana abalima abana batunda kasoli ku kkubo kanunda bawera success abana abankulemberanga mu university sina bwenda bako abantu kulemberanga mu somero kwezi natukane kufuna ekiroze ekigamba ndizo omwana bwakulembera mbasi mwagala kubanga bakula bamanyi ensinyangu Ndi gwagamba nti akaana kange simanyi nyenyenyenye ate bokaleetera bizibu kubanga sawa yo nofa sawa yo nokola ki kakati gwimanya nti kunsoli nga mugenyi kwezi tokkirizanga mukazi kuza baana bo abakazi bali tu emotional ku baana okwata emboko n'okuba omwana omukazi n'anyiiga ate abakazi balowooza beba owuninga abaana neda sebo ati mpuliriza omwana waba ono mukola dini okimanyi omusajja akuza bulungi omwana okusinga omukazi ate okimanyi tifa abasajja abaana bona tubagala kyenkanyi okusinga abakazi okimanyi abakazi tebagala abaana bawala nekya abakazi basinga kwagala abaana balenzi n'abaana bawala basinga kwagala basajja omanyi bakijja bwe kityo kubanga omukazi omuwala abakazi bagala opposite sex nosanga omukazi yazaala omwana naye ng'asula naye mu buliri wa myaka 15 kati omwana bwafuna feeling nakola ebikyalo anzini waliwo family gyemanyi ng'omwana basola n'emyaka 15 towakana ate gwe gobinjogerera lwaki ojja tobyogera taata wo kyataakuwa tojja kifuna mwana wo gwe future ekole nga togisubire mu mwana bw'obanga oli kuno ku radio nga tolina mmotoka n'okakampeera omwana agule emmotoka ogenda kubeera disappoint mu 10 balinga omu era saagala muntu yenna oweerere mwana saagala muntu yenna okuze mwana ng'omusubira mu bugagga omuzadde omwana takulemesanga okulya ekifi ky'enkoko mbw'oyambadde kade oweerera essuubiro lyonna tolitekanga mu mwana bw'oba owulira beetuze ng'owulira omuzadde yeetuze be babaana bamukuza beegere bakwata amajambya ne babatema kuza omwana omugambe bino byenkoze byange naye kola ebibi kuza omwana omugambe mukisa gwenkwadde kusomesa kokka mukanuna muguluza ayogera namwe ku radio tata yaleka yikanga 10 ne wasigala watano ku 10 n'amalaalo gaakolokuta nze byobugagga biggwawo omuntu yenna mpuliriza ku radio togamba nga tegenda kulekera omwana ekizimbe tunda ekizimbe ky'oli essente weeyagale omwana mukusomesa amala diguri omuyigiriza okutya katonda w'omubazi era omwana mugambe wano siwo wano wange mukatonda mugune bulilekera omwana jinja yonna ne bulimulekera Kampala yonna ng'ekyana kiwumba tulu kibitunda mu nnaku 2 nze waliwo gwe mmanyi yafuna obuwumbi 15 kati mwavu anoonya mitwalo 20 15 million shillings ziyafuna gw'omuzadde ampuliriza ku radio kuno omwana omukuze ng'ateeka ne waba mulogo bangambye eddogo lingi nnyeno naye muba mulogo nga wempulira tino muli balogo omwana wo tomulaga nti ologo omwana mulage nti katonda gyali kuba tali kintu kisinga katonda nakusoma omwana wo tobanga nnyo asome amale diguli bamutikire ne wali batafunye mulimu ali bamu amagezi angeetandikira omulimu ali ganatandika omudala gwa kyapati kwezo kimanyi waliwo abantu benda wakosende ku Bamba TV saazi omukazi gyo yasanze nga alina capital wa milioni 2 namuwe emitwalo 10 ku TV yange ng'oyise emyaka 5 kati alina obukadde 2 yagula n'akamotoka ke kuchapati atunda chapati mukamotoka alirira nangamba musajja gwo wampa omukisa omuntu alibo omwavu n'obuzima bulamu omukisa naye alifuna emitwalo 5 gye mugaggawaza kati bw'okwata sente ezo omwana mugambe mwana wange ndi musajja mwavu zina nyumba ziri muloni kiringa kwana kakazi ebimanyi kwezi kati buzesika asobola kuwasa mukazi kunjagala nze faanana embizi ze nina erinnya ane sente ninamu omukazi abaze kubba sente kati gwe kwezi gwe yafuna omukazi mu bwavu n'ofuna sente ng'oli naye gwe mutuufu namwe abasajja bali kuno nga olina mukazi oyo akwagalira mu bwavu mukatona mugulu yagala omukazi oyo kwezi nina emyaka 3 mu 5 teri kintu kizibu kusinga kufuna mukazi ebintu bisatu
ebitafunika okimanyi nti marriage is a blessing katonda yasala nti goja kufumba katoja kufumba kyo kama singa bala mtawasanga singa bitex tawasanga singa siwasanga tetulina mukisa gwa bakazi mwena bapromota temwe andi buli muntu ajja gye abayagala sente katonda okumanya abakazi babi omukazi asobola kunyega nagamba yuruku like Biden njoli pa bulungi nagamba baby I love you simanyi biki nze nakuwa abakazi nze manyi obulimba bwa abakazi omukazi abyane kapena namugamba you are the most handsome man in the world ono mufotose namugamba you are better than angels katonda wange you are the king of kings nedda abakazi babbi kana ngulingo ogenda ovimba bangambye ndi mulungi kumbe okufala nanga bajjo nekiko katonda wange kakati zinakuwa abakazi balimba nti omusajja alina mpuliriza ku radio ng'olina mukazi we yakwagalira mu bwavu mukana mugulubera naye nina omusajja gwemba wedeko example nanyini wa Freedom City bamuyita Sebalamu njagala abantu babiri mu bulamu kyabazinga wa Busoga yajigiriza nti omusajja alina okuba obuvunanyizibwa olina okuwasa Sebalamu wa Freedom City abonyebonye ne mukazi we paka kati Sebalamu tayendangako bbali mu Katonda mu ggulu mpuliriza ebintu ebisinza tuleetera obwavu n'okona success yaffe bwenzi ofuna omukazi nolowooza nti alina ekyenjawulo kwezi abakazi bafaanagana kwezi tosobola kwenda n'omalayo bakazi mwabafuna omukisa ne mufuna abakazi sente nyangu nnyo saawa zino zirema otuma akawumbi nkanoonya naye okunoonya omukazi omutuufu simulabangako mbaka ezina lyagala okuzala abaana 8 bona mubamba baabwe oba owasiza ono ng'oyagala kubba ono nga tayagala baana ono nga tayagala diini yo ono nga tayagala kikakyo abantu bagamba bajjo muyaayi nze njagala omukazi ng'alina common sense nti asobola okugatta abaana ayagala Katonda ayagala abantu bw'ofuna onoti nze ndi musiraamu nnyo ojja kuliisa abaana bange embizi bw'ofuna onoti ate nze saagala buli mukazi abako kye yeekwasa kakati mbagamba kibuledi ya kyabazinga muli musajja alina omukazi towankawanka nkwegaire nze bajjo nne emyaka 30 sirina mukazi sigamba nti sinafuna kwezi nagambye simanyi oba ndifuna nera sikweralikiriza omukazi tafunika gwe Katonda baga akwadde omukazi akwadde abaana ompuli akwadde ne family kyekyobugaga okusinga Elon Musk asinga obugagga mu nsi talina mirembe naye omukazi yamubula yakagwa mu relationship nga ttaano kitegeeza nti ebintu ebimu ku nsi Katonda yabyesigalizaako amaanyi onekakyekugamba yakola nti Katonda yesigaliza ebintu ebimu nti Katonda yasalawo nti wasa oba tokola ki Katonda yagaba obufumbo kakati kwezi abantu mwena bampuliriza ebusoga mwagale bakazi bamwe namwe abakazi buli lwoyenda ate ekintu kyabusolo nga mukazi kwenda omukazi buli lwoyenda okendeza emikisa jabbaawo ne famire emirundi 10 okusinga omusajja nga ayenzi kubanga kyabugwagwa nnyo kyabusiru nnyo omukazi okwenda okusinga omusajja omukazi okwenda mawulire omusajja okwenda si mawulire ate omusajja okwenda kiba kikumeka nti weriyo maani naye nga obwenzi bubi kwa waliyo famire nga ziriko emisambwa gy'obwavu nga kwezi jagenda webake ne mukazi wo webake n'omukazi wali emalala ebbali oleta ebisiraani mu kika zizo famire zitakulaakulana ku nsi ebintu by'omwoyo gyebiri buli wegatta n'omuntu emu bamufuusa omuntu omu ekyo njagala okibuulira abantu bakikole ki bakimanye onaneweso ezo bbirizo ziwani ojaga kyekugamba kwezi nti that's why successful men or successful people they have one woman bana abakazi stress kwezi nze ndi ku university ndaba abawala abalungi okuva ku manja mpaka kati ne bonna sisobola kubakwana kuba malayo yasobola kikumubusisa kwa omwana n'omu kubanga inosoka n'owematiza mu mutima nti abakazi sisobola kuba malayo kwezi between myandi yo oli myaka nkaaga kati wangambye birthday yadde oyinza okuba oweza ensanvu ompulira bulungi gamba osobola okulaba abakazi abalungi okuva ku manja mpaka kati bonna n'omu era omuvubuka yenna ompulira ayagala okulaakulana weeteke mu mutima nti abakazi bonna bafaanagana era olabe buli mukazi mulungi omulabenga owa bulijjo naye bw'olaba mwambalo g'abaana basajja b'e Masaka balwasa nti olabye ono leero olabye omuwala omulungi naye kyana olaba omulala tosobola kukuta abakazi n'obamalayo abakazi balinga ssente tezikutika bwematiza kankome wano ate abakazi bano bo balimu ki nti leero olowooza nti goyina omukazi kyasinga obulungi Zali mpuliriza Zali asinga obulungi tuyogera bintu bya kisiro muzakani kwa example ya Zali ejaka ndanga leta Zuwena oludanga leta Zani Brown olaga abakazi abalungi oludako banga aleta Stella nti abalungi tebagwayo Katonda akulaga nti ne wono yenda okuva ku mata paka kiro okendeza bulamu bwo okendeza sente zo weyongerako bizibu za bakazi nkyatonda abalungi mukama ataleta agenda kola ababulu akola ababulaka abakola abaledi oyina kumatira mu matizi bintu byansi bwe bugagga abantu bangi abatamatira ne kibayina lwaki bagamba nti bajje mugagga nyonza ndi mu mativu sizimba mutima segomba siringiriza zisina gwempana n'abantu be bampalana nze kwezo mutazimba nga nyumba nenyiga nti wakikwezi yazimba ennyumba kubanga ekintu ekyo kiresa obwavu ne busoga nti omugagga ajja ku kyalo n'azimbako ennyumba ne bagiroga ne bamusiraana
Omugaga nazimba edduuka ne baliroga ng'edduuka lyandilese emirimu ku kyalo n'enkulaakulana. Mpulira byo bajjo. Era bano abasajja ba UEDC batwame bawa abantu mita amasanyalaze gatuuke Busoga gyonna. Abantu abali abalina amasanyalaze ate si babaako n'ekitangalo okusinga abasola mu nzikiza. Ategera bulungi. Kati munnazimbye kalina ku kyalo ogiroze ekyalo kisigale nga bwe kiri gwagiroze enjala ekuluma n'oligoloza osanga yandikuwadde ssente naye enjala emuluma abanaku mubere babiri kyekirese obwavu mu nsi. Kubanga ekintu ekisinza okuleeta obwavu mu Uganda buteyagaliza nkwe nkunyonyola ntya nti nkwe buteyagaliza na butategeera. Kyembadde nkugamba kwezi kakati mu bufunze omuntu wabazimbye akaduuka mu supporting tomuloga ate dogo B